Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Wali obaddeko awo ne weebuuza lwaki toloota? Oba lwaki weerabira ebirooto? Oba lwaki weerabira ebirooto by'oba oloose? Kale manya nti ggwe oli mu ttabbu, kubanga omuntu omulamu alina okuloota. Katonda ayogerera mu birooto okutuwa obubaka. N'abo abasinza amaanyi g'enzikiza nabo obubaka babufunira mu birooto. Kale nno omuntu okubeera nga taloota, kino kitegeeza nti oli mufu. Mu bulamu obw'omwoyo obeera mufu. Era bwe tujja ne mu bulamu obwa bulijjo obeera tolina birooto, kubanga ebirooto bitubuulira ekyaliwo, ekirijja n'ekiriwo. Mu birooto tumanyiramu ekigenda mu maaso mu bulamu bwaffe. Mu birooto tumanya ekigenda mu maaso nakyo ekiribaawo nga tuyita mu birooto. Oba kikuleetera n'okumanya owabaawo ensobi gye wali wakola gy'olina okutereeza. Abasinga obungi tulogebwa oba mulogebwa bakozesa ebintu byammwe. Oyinza okufuna obubaka nga bukulaga empale yo gye baagiteeka. Kale nno obeera nga toloota, bino obeera onaabifuna otya? Omulabe amanyi amaanyi g'ebirooto, era ebirooto ebyo basobola obbikuggyako, babikuggyirako ddala. Era onaagenda okwekanga nga bw'oloota ebirungi tobijjukira, wabula ng'obeera ojjukira ebyo ebibi ate era ne bituukirira. N'olwekyo essaala kintu kikulu, kubanga ne mu Bayibuli tulaba bannabbi bangi Katonda be yayogera nabo ng'ayita mu birooto. Okuloota kintu kikulu nnyo. Subscribinga, likinga, olekewo n'ekirooto kyo, tujja kuddamu.